nga bamulongoosezza ng'avudde naye bamaze omulongoosa ali waka akola mirimu gye kati nga bo balina okukkiriza tebagenda mulongoosa. Mukama yeebazibwe. Nange ne saagala kutta kukkiriza kwabwe kuyingizaawo kino nti ate bakoze eki naloose bamulongoosezza ekyo naye nkisirikira. Mukama yeebazibwe. Naye olunaku lwe babeera mu ddwaliro naffe twali ku masimu ne Daddy tuli ku ssimu tuwuliza abasawo kye batugamba bo baagana okukwata essimu zaffe naye ng'abasawo batukubira twogera n'abasawo. Omusawo ddala yamuliko Professor Nakalemba yamuliko ng'atukubira n'atubuuza kati ekiseera kyatuuka Professor n'ankubira nanga nti owange ebintu biganye omwana ngenda kumulongoosa kyensazeewo ne mugayangwako mangu nnyo kuba nze nali nakifuna dda nanga lwaki tewaŋŋamba obwedda ninda mala ebiseera byange ne mugasala mu ddakiika 2 ng'amaze omusala ng'atuweereza bifaananyi bya mwana nti kiwedde. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'era bwe twali twagala nze nali njagala nnyo mulenzi ate ye Daddy ayagala nnyo muwala. Oba ani yasaba ennyo abo simanyi naye ne tufuna omwana omulenzi. Ate okusingawo ennyo neebaza nnyo Katonda kubanga olunaku birthday yange yennyini n'omwana ono lwazaalibwa. Kale nze ate essanyu eryange ne lisingawo nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ningabo naye Katonda nga mulungi. Naye tugenda kuwaayo omwana ono mikono gya Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Ddala Katonda atukoze bulungi naye nga tetunnamuwaayo katuwe n'abazadde chansi boogere batubuulire ebyaliwo embeera beeri biki. Mwana bamwagala ate bamwagala. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nebaza Mukama eyampadde omwana omulenzi. Nebaza ne Mukama eyansobozesa okuva mu theatre nga ndi mulamu nga n'omwana wange mulamu. Era nebaza ne Mukama olw'okumpa omwami afaayo yali nange throughout the whole process. Era Mukama muddiza ekitiibwa. Nebaza ne Mukama ku lwabo bonna abansabira n'abandabirira throughout process yonna ey'okuzaala. Amen. Hallelujah. Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abeegayirizi. Byonna twebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe, mwebale kutusabira, mwebale kutwagala. Mukama batuweere nnyo omukisa. Twagala okwebaza Katonda olw'ezzadde ly'omwana lwe yatuwa. Twebaza Katonda eyatuyisa mu kiseera ekitaali kyangu naye ng'omukono gwe guli wamu naffe. Nga twagala era okwebaza Katonda omwezi guno gwennyini nnyini ng'ennaku z'omwezi 21 baatugatta obufumbo obutukuvu. Era nga twebaza Katonda ebula ennaku ntono nnyo ku Sunday anniversary yaffe mu mwaka gumu mu bufumbo. Era twebaza Katonda atuweereddemu ezzadde, atuweereddemu obukuumi, atuwadde ekisa okumuweereza n'ebirungi byonna byatugasseeko. Twebaza Katonda ku lw'abazadde baffe mami ne Daddy, bazadde bange abataliiwo n'emikwano n'eŋŋanda, ttiimu beegayirizi bonna bayimira naffe mu kutusabira ne mu kutuzaamu amaanyi. Mukama abatuweere nnyo omukisa.
twebaza nnyo Mukama olw'ekisa ky'abawadde okulera omwana. Luli twagendayo ne Daddy twasanga omwami yagabirira omwana yakyusa pampa netugamba nna ebintu bizibu. Daddy yakubayo limu nga tabisobole. Mu kiseera kino neebaza Katonda olwa tembegayirize. Neebaza Katonda olwa mmwe mwenna abaweereza ba Mukama, kubanga ddala mu butuufu tebyali byangu. Bayina we bayita era bayina we bayise, naye timbeegayirize. Buli lunaku bakola omulimu gwa njawulo. We honor you guys. Era Mukama abawa omukisa. Mukama yeebazibwe. Muyinza okulowooza nti sayina kukkiriza ne sisaba baleme mulongoosa, naye ekintu bwe kibanga kijja kubaawo, nga kijja kubaawo. Mukama yeebazibwe. Nasaba njagala okukisazaamu naye nga kirina okubeerawo, okireka. Mukama yeebazibwe. Omwoyo Mutukuvu nga nkireke, Omwoyo Mutukuvu nga nkireke. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga omwana yali olulira lumwezingiridde emirundi 3 mu bulago nga tayinza kuvaayo, nga bwagezaako okusindika omwana lujja mmutuga. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe nabiwulira ebyo nze ninga abasale era ne basala, naye twebaza Katonda byonna byaliwo olw'obulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nnyo nnyini okutusabira n'abakyatusabira. Mukama abawe nnyo omukisa. Kati tugenda okuwaayo bebi mikono gya Mukama. Omwana ono tumuteeka mikono gya Mukama okuva olunaku lwa leero nga tumukwasa Katonda y'aba amukuuma, y'aba amulungamya, y'aba amuyigiriza. Bamuwa erinnya gye nali siwuliranga nako ndowooza, nga sirimanyi nakulimanya ate nga nali ndisomyeko mu Bayibuli. Kozi yaani? Azariah. Ye Azariah. Ani yali aliwuliddeko? Batono nnyo. Azariah. Kale tuteeka Azariah mikono gya Mukama olunaku lwa leero. Haleluya. Kale tugenda kuwaayo mukulu Azariah mu mikono gya Katonda. Bayibuli etugamba nti bwe bawezanga ennaku 8 ne babaleeta ne babawaayo eri Mukama. N'enkola yaabwe Katonda, ffe abalokole tetubatiza wabula omwana tumuwonga eri Katonda. Ogenda golola emikono, tuweeyo Azariah mikono gya Katonda. Kale golola emikono. Kitaffe omulungi, mu linnya lya Yesu twagala okwebaza Mukama olw'ekisa ky'otuwadde ekyenjawulo Mukama, eky'omwami Azariah gw'otuwadde omuweereza wo ajja okutwegattako tukole omulimu gwo Mukama. Taata tumukwebaliza, ayi Katonda waffe ow'ekisa, era ne tukwebaza Mukama bwe Katonda yamuyisa mu lutalo olw'okuzaala Mukama. Weewaawo tebyali birungi, tebyali byangu, naye Mukama n'ogolola omukono gwo. Tukuddiza ekitiibwa ayi Katonda omwesigwa Mukama, nga tugolodde emikono Azariah tumuteeka mu maaso ga Katonda, era nga tumuwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Olw'endagaano ye ey'omusaayi gwa Yesu ogwo gwogera ebigambo ebirungi Mukama, gumwogerere mu nsi eno gy'alimu obutakuvangamu ennaku zonna. Era omusaayi gwa Yesu Mukama gwe tuyita
okunywereza ddala endagaano eyo empya mu bulamu bwe, okumwawulirako ddala endagaano enkadde ezigoberera maama, ezigoberera taata na buli buzaaliranwa bwonna Mukama tebugenda kufuga gy'ali, kubanga ekyaffe Bayibuli etugamba nti ffe bwe tubeera mu Kristo Yesu tufuuka kitonde kijja, ebyedda nga biweddewo. Mukama leka ebyedda byonna bigende, obutalabanga mukisa eri Azaraya mu linnya lya Yesu, n'eri maama we, n'eri taata we, n'eri abalala bonna abagenda okujja. Mukama bonna tubawongoze wansi w'endagaano omusaayi gwa Yesu. Tulangirira Omwoyo Omutukuvu okubeera ku bo, tulangirira omukono gwa Katonda okubeera ku mwana ono, tumusabira amagezi mu bulamu buno obw'ensi, tumusabira emikisa gya Katonda leka gibeere ku bulamu bwe, kubanga kyawandiikibwa Mukama titunaabanga n'omukisa mu kufuluma ne mu kuyingira mu kibuga ne mu kyalo, tubinyweza okubeera ku bulamu bwa Azaraya mu bulamu buno obw'ensi bwayingidde mu Mukama, era nga tugaanira ddala embeera yonna embi okumutuukako, wabula tusaba malayika wa Mukama ayimirire gy'ali nga bwe kyawandiikibwa mu Zabbuli 3:7 ti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abamutya n'abalokola. Leka abeere wansi wa mbuleera ey'omukono gwa Katonda obulamu bwe bwonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Bannange ezo engalo tezimala, ezo engalo zigulumiza Mukama Katonda eyatuwa omulwanyi we mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Oli mulungi Mukama tunakusinzanga, nzanga oli w'amaanyi Mukama tunakusinzanga, kusinzanga oli wa bbeeyi Mukama tunakusinzanga.